nange nga bitale bya minisita leero sibadde ku intaneti njigenzeeko leeti naye olutegedde mbu tufiiriddwa minisita nenziruka nengula kefusi yiino kefusi minisita omusajja oyo si ye yagamba bakadaama baffe bantu mumulowooza muli bakatonda yiino kefusi Mabagamba bugeni tamudyako mukisa omujjako kisiraani omusajja oyo yasindika amagye negajja bugweni ku kisawo n'otugamba ge Somalia noddamu n'ogamba bakadaama bafiireyo eno kefusiiyo olahumako kiki kino kefusiino namba ya minisita mukama gyali muli kuba bodyguard naye olwa maid bwe lunaasituka lujja kuba luzibu kuzikiza nkikuddiremu gwe sagambiza lowooza mu biri bya gavumenti wololo nga gwe maid gwoyina ewuwo omusasula $5,000 okugifuna lutalo tomukkiriza kukwatira simu wuwo tomukkiriza kwogera n'abeewaabwe mu mwaka ayogeramu nabo mirundi 2 kwoteeka okumulangira bw'oba onnyuka ng'ova ku mulimu oyitira wandegeye waagi nkoko n'ojja n'enkoko n'ogimuwa agiwe batabani bo n'ebawala abo mukazi wattu ye n'omulagira okudda mu bisepiki byakuute akasente kanduulu bw'okamulangira $5,000 sagambiza nga bwe mulowooza ku ky'okwongeza ba bodyguard omusaala maid naye mulowoozeeko mubakozeeko effujjo bali mu bikomera byammwe wali buno obukazi obwakafumbirwa bu firstborn n'akazaala firstborn omu olowooza kazadde president ozze ku mwana wa munno omukyungo omufudde ekyonziira mu nnyumba omwo omumazeeko emirembe omwana wa munno omwana w'omukazi wamujja mu kyalo n'omuleeta mu kibuga wamusaba waabwe wagamba mukwano gwakufunira omukozi n'akufunira omwana w'abende naye omulangira omuvuma tokomye ku ekyo ssebo ogalamiza olumu n'okuba n'okukuba omuntu gw'okuba yakufumbira emmere omanyi temuyigira mu nsobi ezimu mumala kwekoona ate ne mulyoka mujjukira okubuuka waliwo olugero olugamba ekijja omanyi kinyaga bitono embiro tezinyaga byenda ate n'olugero lulaga akantanyi kaggwerawo kafumita bagenda wakufumitirawo omwejjiramu ezo zonna ngero bw'oba osobodde okuzivvuunula zivvuunule bamaid olwaba maid bwe lunaasituka lujja kukola wano breaking news mu TV zonna ez'Uganda ne radio station z'Uganda gwe kanula amaaso tunula vidiyo eno olowooza ku maid gw'olese ewaka entreatinga gy'omutreatingamu n'empisa gy'omuyisaamu yinza okubyogera ng'ebyokusaagiriro oba ng'ebyolusaagiriro maid n'atandikira ku ggwe ali ku vidiyo yange musasula abaana b'abantu tolangira mwana wa muntu Honorable bodyguard wa mutereddeko simanyi oba omwana yamutereddeko kamubuuze Onyanga Yes, madam, you have called me. oli bulungi? Yeah, I'm fine. Ofunye ko okunywa? Not yet, madam, but I'm fine. Omwana tannakuwa ka breakfast. Madam, in this family, giving me breakfast. Tannakuwa kozati. Not yet. Atwa musala. I ate my commando, madam. Salary. Wena kuliya conflicts kati wetu byatuse. Omusala omwana yakuteddeko. Madam, are you serious?
It's conflicts in this home. Bintu byatabusonya. N'ensonga y'olowooza nti kati ensi erina kubeera mu rough file tebagenda kubuuza bibuuzo yavaawo Katonda ebibuuza bibi abibuuziza n'amasasi. Ate eriyo abantu mu nsi abalowooza nti akoze kya bukugu era kya bugunjufu. Oli ankubidde n'ambuuza nti naye lwaki nammwe temukola bwezizingirire omulambo gwa bodyguard ne mugutewo ebitiibwa ebisaanidde. Nga kijja kuba kyange oluno nange ekyo mukireke. Naye ng'abantu nabo muffe betulwanirira kwe kuba nti balina okuba eddembe lyabwe okwogera ekintu bwe kityo. Eri abagamba nti bodyguard ne maiti ye nayo bagiwe ebitiibwa abakkiririza mu kulowooza nti ebintu bwe biti birina okubaawo abantu okumanya nti bye twogerako si byakubalaata. Kati ono omusajja kuba bulijjo Kyagulanyi baga nti mujja kiwulira abantu balowooza nti kigenda kuwulirwa ffe nga tukubwa. Ffe tusobola okukubwa. Nze nja kukubwa nga nkugamba nti amagye mugayise bulungi mubawe ssente ze basaanidde okufuna. Mubawe ekitiibwa. Bw'oba mukama we mulabe ng'owoowuwo. Toyinza twala mujasinjala gweruma n'omutwala alwane n'awangula. Kyobola bakoni yatulema. Kubanga kifo ky'okugulanga uniform z'abajaasi bagulanga zitabatuuka. Kifo ky'okugulanga buutu bagulanga za mugulunga. Gwe n'ogenda okugula engato z'amagye. Banate wadde babbi amagye okuva edda babbira mu magye. Gwe tomanyi nti wano waliwo yagenda okugula uniform y'amagye n'agulanga ya kikugu nga z'Abachina. Nga y'Abachina nga wano tezibatuuka. Pale nyimpi. Nga n'okiwa toteyingira. Okedde babeera mu buyinza emyaka 37 nga bawaana nti baprofessionalizing amagye bakazimba units z'okusulwamu meka ez'abasirikale. Wa musirikale awuliriza enteekateeka zetuwulira ez'okuzimba ennyumba z'abasirikale zigenda mase. Ekizibu ekiriwo nti Kayongo twogera ebintu nga tulinga abagamba nti gavumenti eno yazze eggulo. Babaddewo emyaka 4. Marking guide kwe tuli ya myaka 4. Sibyajo. Obutali bukozi bwabwe oba obukozi bwabwe bwa myaka 4. Sagala gwotunulire be bagamba kati. Omukazi atazadde myaka 4 mu bufumbo. Bwazaala kwana mu 5 n'ekyalo kitula ne kikola olukiiko nti bannange gano n'omwana be babana bowulira nga babatumya amanya nti oyo bamuyita Mirako. Makula. Oyo ye Mirako. Ugeze n'oteeka erinnya mu program. Kayonga yagala kola. Mulide erinnya lya mu program. Osikula. Kayongo naye bannayuganda muli bantu bazibu nnyo nkitegedde leero muyina emitima emibi naddala bakadaama ne basekadaama mazima ddala omuntu ow'ekitiibwa omunene mu ggwanga bw'atyo n'afa mwe ne mubuukira waggulu ne musanyuka nnyo olw'okuba afudde mulova nga bamutemudde butemuzi naye mazima ekyo mwadde muyina okukola ng'omuntu ow'ekitiibwa bw'atyo afudde mwade temusobola kufunayo ekisaawe ekinene ennyo ekimala bannayuganda ng'ekyennamboole oba kololo ne mutusalira ebisolo ne mufumba emiceere zipirawo gire ziwaliza abasiraamu buli omu n'alyako ne tujaguliza wamu okumanya nga mweyagaliza mweka muyina emitima emibi lwaki temwatuyise ne tujaguliza wamu ne mutuwa ku nnyama bannayuganda muli bazibu nnyo tetusobola bikkiriza ebyo naye nga tugenda mu maaso n'okukungubagira omwoyo gw'omugenzi bodyguard eyasse minisita omwoyo gwe aguwummuze mirembe mukama Katonda eri omwoyo gwa minisita ne famire ye mwena mwe mumanyi mwana kyenyinza obbagamba nze kangende nzikeho nalebo ndaba n'obudde bwankutte dda genda kumanina ate nkukoze ekijjajja ekyuli muletedde abantu obusungu weebuti mubaletedde obusungu naye gwe mbadde njogerako eyafudde omutegedde bulungi minister of labor yoyo gwe ŋŋamba what type of minister of labor naye oba kiki ekyamuviiriddeko okufa nze sinabitegeera na bulungi bodyguard amukubye naye neyejja musi yiyi ate amukubidde ki minister bukopi mu minister of labor ate nga abakuwa labor tobasasula kati baminisita abalala baweeyo obubaka bakyabakuba so mwoba babiri mukyakubwa okimanyi nti nno nange waffe ndi minisita bajja kukuba tugenda kufa muli bantu babi nnyo wano wetulaga tugenda kufa naye nze kasita Museveni amanyi Museveni abaddeyo nga bakuba engola taliyo tamanyi na bibaddeyo bagenda teeka wala ipi baziike gasiya kati ngaffe baminisita tuweeyo obubaka obusembayo mwe
eno warning egende wamwe mwenna balina bw'ofiisi nga mwefudde ekitalo ne bu PAPS manyi bw'ofiisi gasiya obwo bw'ofiisi bubaddewo ebbanga ojja nabbulekawo n'olumbe lukuluma ogenda ofiire bwerere. Mami Honorable bwedda wama oli wabawakana muno siri minisita babulire engeri gye nafuukamu minisita. Museveni yakuwa obwa minisita mbu kuba walera muwoozi. Tengenze. Ambalamusizaako abasinga muntu okuntuukirira okumpa ssente olw'ensonga nti oba engeri gye ndi omukambwe naye siri mukambwe. Enamba yange ngenda gipiningawo wano ku Facebook oba olina ky'osobodde giteekeko omale osirike. Essaawa zino ntaddeko drone ez'enjawulo ndi mu kunoonya nnamwandu ndabe engeri gye ngenda omuwaamu amabugo gano ge bampadde oba buno obusente bwe bampadde bubeeko engeri gye bamuyambamu mugende mu maaso n'okusindika ssente. Abansaba ennamba ya nnamwandu ekyamazima kiri nti sinaba mufuna naye drone ezintaddeko ez'enjawulo zigenda kumunfunira mubaleetere n'ennamba yengibawe tulabe engeri gye tunaamuyambamu. Tomanya waza okuba muzira kisa n'amutukwatira ku mwana w'omugenzi omu n'amuweerera oba n'amutwala naye nga muganda waffe kyeyakoze tulina omubeererawo kubanga kyeyakoze tekikola mutiitiizi. Teyasobodde kuba muntu wa wansi masasi, teyasobodde kulumya muntu wa wansi n'alumya oli mukama we, kiba kitegeeza nti teyabaddeko kikyamu ku mutwe. So naffe abantu ba wansi tulina omubeererawo kubanga ye muzira waffe tusuubira nti gavumenti egenda kuvaayo emubeererewo. Naye nga mugeremu ob'endala nakasondayo emitwalo 3 mu nsi zonna ez'enjawulo muyongere okubanga musonda muneesige obubaka ngenda butuusa bulungi. Oba oli eyo ng'oli muganda wa nnamwandu ng'olaba ka video kano ng'onnamwandu omulaba akuli kumpi munoonye yenze Sarake ku Facebook gyendi ku TikTok gyendi enamba zange nziwanise gye ziri noonya tukwatagane tulabe engeri gye tugenda okukubagizaamu kuba tulwamu naawe. Muganda waffe kyeyakoze tetusobola muvaamu ku ssaawa esembayo. Ababaka ba parliamenti simanyi bamuliriddawa abayimbi mama wange fulu figo oba oliwa ababloga bannange mwenna musituke muntuukire tulabe engeri tugenda okusubiramu ebbaasa nga nzito tuyambe nnamwandu oba tuyambe nnakawere kubanga bampuliddewo amawulire nti nnakawere jajja okyuli neetaka ku ssente Godfather bali twetaka ku ssente twetaga obuyambi naye nga mugeremu ob'endala endwamu nammwe bambi abajja gyendi nga mufunye namba yange. Please tongamba bintu byalaavu mpeereza ggwanga totawaana nammwe abajja nga munvuma nammwe sibalinaako buzibu naye ndi bize okay. Naye nga mugeremu ob'endala tambuza vidiyo eno nnamwandu woogirabirako nnoonyaako yenze Sarake waawo ntaddeko ne drone ndi mu kunoonya naye naawe tekigaana kunoonya tambuza vidiyo etuuke gwe kikwatako. Amiina.